ne bwaba bakubya abantu batera okuba essimu ebirooto musumba ndoose ebirooto. Kanono kanyumidde aba fojemu ng'oli wa fojemu nkusaba olabe video eno ogimaleko because ina ka message kammwe ku nkomerero ya video mbasaba ng'oli wa fojemu laba video eno egweko paka ku nkomerero abamu nno mujajinga nga video zino temuzimazeeko era ka message ako oba obubaka obwo kambuteke ku last kanzooke mbawe video ya mami eno musoke munyumirwe samoni eno nga mulaba engeri abakyala gye bakubira Pastor Buyungo Amassimu namukubira na ssaawa 6 namukubira na ssaawa 8 mu pastor nina ekirooto. Oyo mwami mufumbo, besides being a pastor, he's a married man. Kamubawe mama ngayogera ku mukyala eyali akubira Pastor Buyungo Amassimu. Oyo waliwo omukyala omuwala yakubanga essimu. Abakyala tujja kukyuka si weewaawo. Yakubanga essimu n'akubiranga musumba. Natekako akafaananyi nakuba hi atandika hi pastor hi olwamala n'atandika okuba essimu mpola musajja wataloza counselling nyabo yogera oluusi ava mu kuvuga nyabo yogera ayogera mpola I want to see you ogwasooka nesooka nesabitegeera naye okubeera obumu n'omwami wo nga pastor n'ategeera ennamba ogwaddako omukyala bwe yakuba n'agamba muddemu. Bwe nakwata essimu omukyala yajjako bujja. Nakati tagikubanga. Nagamba halo nawulira eddoboozi lyange nga lya mukazi weewaawo lya mukazi musajja. Nagamba ono alabika mukyala wanguddemu teyaddamu nakuba muneena guno gwaka. Teyaddamu ogenda kwekolamu omulimu mukyala gwe oweekolemu omulimu ebintu ebimu nga Katonda agenda kulwanira. Odde wali n'ogamba mukanze nasabanga essaala nga Mukama waŋŋamba obujja siyina bujja eri mukyala na muwala naki kuba mmanyi omusumba wange omwami akola mulimu. Abantu bonna bajjenga gye bali eri Mukama abasumulule. Kati abantu banoonya deliverance. Oba okitegeera tosobola kudda mu maaso ga muntu oli kusumululwa. Nembikwasa mu maaso ga Mukama naye ate weewaawo nange saagana kugamba goba abantu bayagadde bakubeera bahagali. Nze natandika ga Mukama baawulewo bagende eri wala. Saara tabeera kubeera serious ne Abraham eri Hagali. Hagali yandibadde atwala obusika. Tuyina okubeera serious. Oyo Hagali bwajja sikugambye omwambule engoye dda mu maaso ga Mukama omugambe omwami ono gwe wamupa n'obufumbo gwe wabutukuza. Ate ono y'ani ayagala obiyingiramu bakatonda ajja baawulawo. Tuukirira mu Katonda ajja kukola ebibyo. Nagamba Yeremiya ebigambo kamwako kabadde kakyamu. Kamwako kabadde keemulugunya. Kamwako kaatula ebigambo eby'obujja. Akamwako kakolima. Kati jjawo ekyo ekibi n'obutali butuukirivu kubanga nkuweereza ngenda kusindika mu bantu bange abalina okutegeera n'okumanya Katonda ali mu kunoonya naye kaakusange ng'oteredde naye. Hallelujah. Olunyiriri olw'ekumi n'omwenda. Era balirwana naawe naye tebali kuwangu. Nali mugole naye nga omubuweereza simanyi nnyo bantu
ate ngamba tya. So ngambeera nnyo close ku musumba Barbara nga be bantu bemmanyi ennyo mu buweereza buno. Kati nga babeera mu counselling nga mbeeraawo nga Mukama singa musumba akomawo singa abeera wano kubanga gwe mmanyi nga newe musanga nga bwe baba akansolinga wali nga ngenda nembeera wali kumpi si kugamba nti oba nina bujja tomanya ndooza Mukama yake yali abulaba munda naye nga nze sibumanyi sikulimba ekyamazima ndooza Mukama nga nze ndabira ddala ekyamazima mu Kristo Yesu nze nga ndaba it's okay kubanga mulimu gwe alina counseling alina okwogera n'abantu abatali bamu namusanga nabo yakola endagaano n'abantu naye Mukama kye yaŋŋamba bw'onooba oyagala okuyimusibwa gyawo obujja. Kati nentunuulira obujja kubanga teachings ezimu nga zino tetuzifuna eyo gye tubeera oba gye nabeeranga. Kati ndooza Mukama n'agamba ono obwo bujja. Kati ate nga nze ndaba siina muntu gwe nnyumya naye siina. Kati nga nze nkiraba naye n'agamba bw'onooba onooyimusibwa gyawo obujja. Ne ngamba naga kati tomulondoola omanyi akola mirimu akansolinga togenda kuyimirira wali naye musoma Barbara muleke naye akansolinge gwe genda obeerenga mu mmotoka obeerenga omwo omwesibirengamu kamakomsa. Mune Mukama we yaŋŋamba kubanga ebintu nagenda mbiyiga mpola ate nga mwoyo wa Mukama yakansolinga. Nagamba muleke nga agenda akansolinge bwa meetinga groups. Abantu boogera naye ono ayogera naye abala boogera naye waliwo aboogera naye neŋŋamba bannaye ate kiki kino naŋŋamba jawo naŋŋamba nkubulire mwana wattu engeri gye wakajja mu bintu bino tobimanyi naye jjawo ki. Neŋŋamba obwo bube bayita obujja naye nga nze muli naye sifiringa nti oba mpulira bubi nti ayogera n'omuntu nemmanya nti Katonda atuna mu buziba bw'omutima osanga kyanditandika osanga mu ekiringa kyekwese kitandika okumera. Neŋŋamba kati ne bwe musanga nga akansolinga bwana bambadde emmini eno ŋŋamba azze kunoonya Mukama omutima gwange teguli ku ebyo. Ne bwaba bakubya abantu batera okuba essimu ebirooto musumba ndoose ebirooto abongera omukisa. Olina jana nakuba ekisimu nagamba ndoose saa 6:7-8 ndoose musumba ndoose ebirooto. Kati ebyo nabita akola mulimu gwe musajja wattu ng'amaaso ntunulira Katonda. Nagamba Yeremiya ajjawo akamwa akakyamu akamwa ako katunuulire nze jjawo obujja jjawo obusibe bwonna mu mutima gwo ogenda kulaba Katonda wakkolera. Singa nasigalamu n'ekyo eky'obujja singa nze ndaba ayambadde ati singa nze nkeerewa singa ndabika ndooza nsaba nabisale ngamba oyo tamusembera omusumba wange oyo tamusemberera oyo agende nze singa ndooza nze mugamba genda olabe oli musumba Barbara genda olabe musumba oli omulala ene wa musumba naye ebyo byonna kati poteya. Omusajja wa Mukama akola mulimu gwa Mukama kyekyo ate nange nawumula. Kati gwe mukyala gwe bw'onoobeereyo ku mwami wo n'obeera ng'omulabiriza alinnya emmotoka naawe oli ku booda agifulumye atuze ayogera naani ogenda keerewa. Jjawo ekibi n'obutali butuukirivu olabe omukono gwa Mukama. Enzigi nnyingi Katonda zanziguliddewo just kwawula kibi nali butali butuukirivu kumakinga sure nti omutima gutuukiridde ne Katonda ye yalwana entalo ate tomanya.
baganda baffe ab'okufojemu nabagambye mbeetaaga ku last era nga kano keekadde bambi mbadde nsaba Pastor Buyungo oyo mumulaba, Pastor Buyungo oyo w'emutundwe era nga basinga twamumanyira mutundwe weewaawo alina ne church eyo eya Fojemu Nansana naye nga mubuulizi w'emutundwe. Mutundwe alina kanisa nnyingi, eyina Naalya, eyina Nansana eyo, eyina Seeta, eyina Ekitentale mangi, eyina wali ku Builders Church wa Pastor Jeje, eyina wa Pastor Vicky wa Supreme, naye bonna bali under Pastor Tom. Kati awe mbadde nsabira video zino ezimu ze tuteekayo ez'okufojemu abeeri baba tebaziraba mwaba okufojemu mubaka mubeera na live nga mubulaba naye bali abalala baba tebabulaba yensonga lwaki tupostinga videos empya n'enkadde twapostinze about operation ya mami mwayogedde bingi mwatuyisa abalimba ne mutuyita abafere mbubaweereza Katonda naye balimba mikwano tetwalimbye kubanga ebyo mwe muba mwabiraba era muba mubimanyi naye abalala bali baba tebabimanyi ate neyo operation twayogedde nti ye yasooka nga mami tannafuna na lubuto lw'abalongo tewali we twagambidde nti oyo operation yabadde y'abalongo ne wogenda mu video eyo n'ogiraba twakiklarifyinze bulungi ku last ne tubagamba eyo operation mami yagikola before getting pregnant okitegeera naye mwatuyisa abalimba banaye tetuli balimba zino sermons tuzaagala bwagazi because zituyigiriza zituzaamu amaanyi tetufaayo bampi oba nkadde kasite bangeza mu muntu amaanyi byebyo bye tukola so mbasaba ako tekanyumye namwe benyini musobola okuyita mu comment section ya video eyo eri wansi twagipostinze yesterday weeri wansi awo mwe benyini muyite mu comment section mulabe bye mwatwogeredde mulabe bye mwatuyisa abalimba banayite byanyumye naye tusaba Katonda atusaasire we twasobeza nammwe abasaasire oba oli awo mwabyogeza out of excitement ekyo ne kitwagadde obbagamba era Katonda abakuume abatwagalire abawa omukisa mwebala okulaba video zaffe mwebala okuzisharinga mwebale byonna tusiimira ddala tusaba Katonda atusaasire we twasobeza nammwe abasaasire byonna bye mwayogedde omulimu gutambule kambaleke Katonda abatukuumire era abatwagalire.